bakabakabagana program ebyocha ku weekend andi ne onalebo katolu abanga twabagambe tugenda kuma tunonya abantu abenja batu opinion yaabwe tetubaweza ffe ne twagala kubanga ffe tuweza ffe zokka twagala n'abalala benga twatu opinion bajje bale webale nnyo kubanga ndi ku TV y'Obwakabaka TV yaffe kubanga ffe tuli baganda ate eno TV bagiteekawo okupromotinga nono zaffe n'Obwakabaka bwaffe so tukyebaliza Mukama Katonda okubeera nti weeri era mwebale nnyo kunkyaza era boti bobeera boti smart oba Friday naku zonna boti bobeera nze ndi director wa mizanyo na film n'olwekyo ekigambo fashion and design ebintu byange bwensula kubanga ndi mukozi wa firimu n'emizannyo ate emizannyo gikwatagana nnyo n'ensonga eyo obulamu bubadde butenda kuzo obulamu butambudde bulungi tubadde n'embaga okumanya okukyala kwa Rema twakulabye eyo nalepo nanti ndi musajja mukulu nti ebintu ebimu simalaga bigendamu Rema muwala wange ddala yakyasoma ekisoga twakolanga naye emizannyo ng'akyali mu senior 3 senior 4 mwaka kinga waransato mumala emyaka emyaka tegigasa Kenzo yakuira wano Emmengo mukodomi wange Kenzo olwa Rema si lwa Rema alinaye omusikazi omulala yalina sister we nga bamuyita Alima so kakati bantu bange mbadde nabo ate abonyebonye nnyo n'ensi n'omuntu yenna mbula kati saagala kubeera awo nga tumukuba amayinja lw'okuba nti Rema yagenze era ffe tumugumyanga abasajja banne kuba ffe tuli kino kyagudde ku omusajja yenna okyayibwa n'ogenda ate n'ofuna omuntu omulala abantu batuuka okusetolinga nga baagadde abantu bangi mu bulamu so ye Kenzo alina okumanya nti ali mu lugendo mujja naye ey'okubeera successful mu nsi n'obufumbo kino tekyasobose kyagudde ekyakigumire nti kyagudde naye nze abakulu b'eddiini abamu be bayogedde tebyansanyudde nnyo omanyi Muzaata bulaza wange mukwano gwange nnyo naye yavuddeyo n'ayogera ku Kenzo yabadde nga ayagala okunafuya Kenzo yagambye wawonye buki bonna yayimbye ate oyo obuvubuka bisibu kyokero yafunye layini gyafunye mu luyimba naye nze kyendowooza bano abaana akaseera ke bali mu kazibu nnyo bonna sayidi zombi Rema oyo oyinza okumulaba nga alinganga alina essanyu naye nga tetalirina mwafunye omusajja omupya nanti nze nkubuulira nze ndi artist gwe toli artist nange ngenda yona toli artist kati ate Kenzo naye wakubuulirira mu kaseera kano ekisooka twagala nnyo Katonda atuyambe embaga yabe n'ebintu byabe ebintu ebyo bigwe tubawone ku TV zaffe kubanga bitutamye byatutamye si bebasoose okuwasa si bebasoose okufumbirigana nga bali papasita Wandujime Katumba yawasa Stella yawasa Nanteza Stella bubali naye mu Ebonies ate bali kulevu ate nene nnyo kubanga eyo mu 80s be bali basita basinga akati nze ngamba abaana bano tuleme kupikamu kyetuyita opika mulaavu yaabwe tukubirize bukubirizi ono gwe bakyaye asigale nga yakyayiddwa nono yagenze n'omusajja we agende n'omusajja we babeere eyo naye kyesaayagadde kirumira yavuddeyo n'agamba Rema bagenda mu emyaka 5 akole music we kirumira tafuga music eryo jogo lyabwe bafune ate gwalola bagagga gwalola byeyo bandi nemu gye bakola bugagga bwabwe bukoma wano mu business byabwe eno industry yonkambwe nnyo ekulya sente zonna nezimalawo n'obugagga bonna nebukumalawo nga ate ebulidde gwalola byawo nti balina bandi nokyo abaana bano wetuli wano tubeere nga tubakubirira sayidi zonna kubanga nze Kenzo enkya nja kumusanga Rema enkya tujja kusinkana mu shows zaffe nga tukola tubasabira busabizi ebintu bibeere nga bitambula kubanga olutalo luno
tukyagenda mu maaso tusaba tulukwata empolampola kubanga ne Kenzo naye ajja kufuna omukazi olwo bw'anaafuna omukazi era tudde ku olwo ku bwaguudi era tudde mu ebyo oza tulinayo ebintu ebineneko bye tusobola okukola bino twali bikomezaawo ne tugenda ate ku birala. Honorable, kakati oli muntu amanyirwa wadde nga obufumbo tebuli mu limelight nti bantu babimanyi nnyo n'oli musajja mufumbo. Ndi mufumbo nina abaana abakulu balina emyaka 23 ameka. Yes. Waliwo endowooza egamba nti obufumbo bw'abaserebu ababiri basitanga babiri because okkiriza ne Honorable bonna basita babiri bonna basita. Bombi basita. Lwaki obufumbo bw'abasitanga bonna nga basita tebuwangala buti obwange tebuwangadde. Mukyala wange celebrity choreographer w'amazina simanyi sita bw'omulowoozaako. But my wife is one of the best choreographers of dance in this country. Y'omu ku basinga okutendeka amazina aga Uganda yonna. Okitegeera namusanga atendeka amazina gaago ku Matiya Mulumba atendeka churches amazina amaganda. Kati nati yalekeraawo naye we namukwatiranga kye yali akola yali sita. Asamulemesa yakoowa akula omuntu akula n'abivaamu waliwo emyaka egikoma okuzina amazina. Yes. Kakati ondowooza kiki ekiremesa? Ate ekiremesa bonna babeera n'ettumba buli omu ebbanga aba yaliwanika. Akati Rema alina erinnya negundi ne Kenzo alina amannya amabango baba bagawanika. Kati bw'otofuna muntu ate mwetowaaze era kino twagala nnyo kikubira abawala baffe abali mu art ne bafuna abalenzi bannaabwe mukakkane mugyeewo ettumba eryo kuba nti amabango mwe mwenyini mwe muba mugakubagaddeko wansi amabango muyitiriza okugawanika. Olwo bawulira tebalina bufumbo bwebasetolingamu abaye akagenda noono nti olwokuba alina erinnya ng'amuvaako ng'agenda kufuna omulala ng'afuna omulala ate kitajja kubayamba kubanga waliwo time after the time of being a celebrity waliwo time ojja okutuuka nga toli celebrity bw'olina emyaka 68 naye nga twafuna mukisa kubeera na musajja yena wabeera nakiyombekedde obulamu bwo bwonna obulabe tetubyagala twagala baartist bafumbirwe babeere n'abasajja baabwe basobola okutambuza obulamu bwabwe naye nga baartist ekizibu kyaffe tukakkanyeeko amabango gayitiridde okubeera waggulu tukakkanye amabango gaffe ate bw'olwo artist bw'otokakkanya bbango n'olikakkanya libeera wansi kiba kitegeeza nti ogenda ate kuzunga nnyo mu bantu bangi ate abantu abangi gye bagenda okukumanya gye bakwagala ne bakumanya emirundi n'emirundi ofuuka malaaya era buli omu aba agenda akunyumya nti oyo nno gundi era Rema yegendereza nnyo ekintu ekyo bw'aba asazeewo ogendawo oyo omusajja gy'aba abeera naye mu myezi 6 ate luyinza okumulaba nga ate alina Kenzo.